Akatambi nga Donasiya annyonnyola ekyamutuuseeko ng'amaze okutuuka mu ggwanga Uganda kyewuunyisa. Era waneeno ategeezezza abawagizi be bonna n'abagamba nti nno mbadde Donasiya omulungi agezaako okulwanirira eddembe lyammwe, agezaako okubaggya mu buwambe ne mu busibe bwe mulimu, agezaako okubaggya mu kutulugunyizibwa nga ngezaako obbajja mu bifo ebibatulugunya, mbateeke waneeno mbafunire emirimu musobole okweyagala ng'Abannayuganda. Naye ekintu kye munsasudde mulumiza omutima gwange, mundiddemu olukwe. Mwe kennyini abange be mbadde nkolera mwe mwandiddemu olukwe. Essaawa zino eno mpookya na misango. Amannya yenze Shila Adita, eno ye YouTube channel yaffe. Woba tonaba kubanga subscribinga naddala ng'oli nkuba kyeyo bye tuteekayo byonna byonna obyetaaga bwaka mulungi ddala. Kwata ku kigambo subscribe wabula ate akadde tokeerabira bajja kuba bakuwa notification bell tuteekayo video empya. Olunaku olwaleero tufunye chance ne twewulirira ku ddoboozi lya Donasiya. Abasinga tubadde tulowooza nti Donasiya teyakomawo Uganda. Donasiya yayingira dda eggwanga Uganda. Wabula ate waneeno we tufunidde chance ne tumugwako ku live emu eya mwana muwala mukwano gwe gwe bayita Nisha, omutunzi w'ebizigo, nga Donasiya agezaako okunnyonnyola n'agamba essaawa zino eno bamuguddeko omusango gwa human trafficking. Era ng'akugamba yayisibwa mu mbeera embi ennyo bwe yatuuka ku kisaawe Entebbe, muno nga mwemuli okubanga yagenda okutuuka nga poliisi already emaze omulinda ey'eggwanga Uganda. Era Donasiya agezezaako n'atunyonyola n'atugamba abantu bonna abali emabega w'okumusibisa, okumutwazisa ekitalya, bakitaddemu ssente nnyingi nnyo kubanga bamusomedde emisango egy'enjawulo ng'egimu tagiwuliranga nako. Naye agambye kye yeekakasa omusango gwawuliddeko gwategedde gwe gwa human trafficking, nti abadde akukusa abaana abagenda okukola n'abateeka mu bintu eby'enjawulo. Era Donasiya waneeno agambye ye atenze Abannayuganda mwemuli abaana babadde asuza ewaka be bamudipootinze nabo we batuuse mu ggwanga Uganda okumwefulira ne batandika okumuwaako obujulizi mu bintu eby'enjawulo, ebintu ebiri pornographic. Era essaawa zino eno Donasiya agamba tamanyi kiddako, wabula nga sinnaba kwogera bingi nnyo, njagala mbateereyo agamu ku maloboozi ga Donasiya nga nnyini yeeyogerera mukazi wattu ng'abagamba Abannayuganda muli bantu bazibu nnyo, Abannayuganda temuyambika, Abannayuganda muli bali wankwe. Then tumale tukomewo, kyolina okukola ku subscribing ekyo tokyerabira, likinga video, commentinga wansi, ate akadde tokerabira bajja kuba bakuwa message bwe tuteekayo video empya. Katugendeko mu butambi bwa Donasiya nga kyagamba ensi, then tukomewo tukaweeka endowooza. Era saa zonna sigadde wonze ne kazini wange ffekka, okitegeera. Naye abaana baalabye embiira ne badduka ne bagenda. Kati abapapika ku kisaawa kugende mumulumirize bamusibe. Abaana baatuuse wano ne balaba nga tebalina bye okitegeera nga bageta bigete. Naye neeyongera okutegeeza buli eyali yeesonze okundabisa nti nze drone yankwata mu bitiibwa era teri kamera yantunulamu. Abasinga balowooza kiri mu Uganda ate nga mwendi. Naye nga naye abaana bambyamu olukwe. Nasisinkana abaana ku mawanga ne mbakwatako ne mbalaga ekkubo. Family nyingi nnyo zituuse ku byengera because of me. Naye Abannayuganda tebandinkoze kintu. Teri mwana abeera bulungi mu kiyumba n'ayagala okutoloka. Singa kampuni eziri okuneesibako essaawa zino zikola follow-ups ku baana baabwe, abaana tebandidduse mu biyumba. Naye neeyongera okubategeeza nti nze nali nnyamba bayambi, naye okubonerera kwempiseemu Nisha ne bwe ndiba nzizeeyo mu nsi yonna n'ensanga Omunnayuganda ng'ali ku kkubo aga Katonda mu ggulu ndimuyitako. Abantu si bangu. Nisha ndimuyitako ne kiba kyetaagisa okumukuba ebizzi by'emmotoka nga neevuga ndimukuba. Kuba ekisa kye nakolidde Abannayuganda e Saudi Arabia ge gano maziga ge bansasuddemu. Okubanga mbadde mu deportation bampangira poliisi nejja n'enjoola. Ntuuse ku deportation mmazirizza ekibonerezo, nze gwe mulaba nalwala.
ate ngenda kuyingira Uganda mu nsi yange yennyini era nenkwatibwa bambuzaawo bubuza mu drone ne banyingiza olinganga oba omubbi waki nga ndinga oba omubbi waki nga ne kago wange balowooza oba mulimu ki naye omuntu buli lwobanga you will believe Katonda akubeererawo n'akulwanirira teri musirikale abadde teyeetonze kusimulula nsawo zange kuziceekinga naye ani ekisinza okwewuunyisa mu byonna tebalina kye basanzeemu okitegeera kati abaana bye bakwata ndowooza mumaze okwewulirirako ku muganda waffe Donasiya ng'agezaako okunnyonnyola nga nnyonnyola abawagizi be nga nnyonnyola mukwano gwe kiki ekyamutuuseeko wabula ng'era omuntu omulala yenna muganda waffe ono bambi entandikwaye ey'okubonaabona entandikwaye ey'okudda ku street entandikwaye ey'okusaanyawo obulamu bwe etandikidde wano wennyini etandikidde mu butambi buno bwennyini mu sikando eno yennyini ezengeyitingana tukijjukire tetuganye ti muganda waffe abadde ayina abantu bangi nnyo bakosa emitima ng'ayina ebigambo byayogera ebitasanyusa n'ebintu ebirala naye era yadde omuntu ali bw'atyo osobola okumubonereza mu ngeri ennyangu osobola omukangavvula wabula nga tomutuusizza ku mmaze bino ebintu ebigenda okukolebwa ku Donasiya nze nga Shila Adita mbirabanga it's a government issue njirabanga government issue inti Donasiya bwe baba bamudipotinze okuva e Saudi Arabia that means abadde amaze okusavinga omusango kuba yasookera mu kkomera ne bamutwala ku deportation bamaze okumukomyawo bw'aba abadde eri nga yasibibwako abadde asavinga musango ekibonerezo ekimuweebwa olw'ebyo ebintu byabadde ng'akola ebimenya amateeka bw'aba yingidde mu ggwanga Uganda ate tuba tulowooza nti Abannayuganda abantu bafa Abannayuganda bangu nnyo okutegeera embeera Donasiya mwe yakolera ebintu bino era nga tubadde tusuubira nti gavumenti ya Uganda ebadde ekibonerezo erinamuwa kitono ddala oba sekyo ne bamusalira obusuulu bw'asobola okuba nga asasulayo okulaba nti buli kimu kiggwa wabula nze kyenkakasa bino ebintu companies nnyingi nnyo ezaali zeesimbye mu Donasiya nga zimukakasa okubanga yabadde asaanyizaawo bizineesi zaabwe omuli okujja abaana mu contract jjukira omwana wava mu contract zo companies ziba zifiiriddwa nga tezisaafuna ssente kirabika nze mu ndowooza yange companies zonna eziri e Uganda be bali emabegawo okwagala Donasiya abeere ng'asindikibwa mu kkomera wabula nga ye Donasiya agamba tamanyi kiddako bamuguddeko emisango egy'enjawulo gy'atamanyi nti gigenda kuggwa gitya oba gitya baganda bange mwena abali ku eno YouTube channel imbasaba mu subscribing mu liking mu commenting tujja kuba tubawa updates ezisingawo wano buli kye tunaaba tufunye nga kyamakulu tujja kuba nga tukisharingako nammwe tubasaba mwekuumireko ku channel yaffe eno ate era munnanga muyite ne bannammwe batwegatteko tujja kuba tuteekayo wako omulungi imbagala nnyo